Ulira mukwano gwange ampuliriza nze AK Master soko ulirize amaloboozi gano bw'omala okuliza amaloboozi gano njagala tubeere nga tutegeera ensi mwe tutambulira. Nze amaloboozi nga kuleetedde ga omugenzi All Access Ismail yayogera ebigambo bino ng'abitegeeza era ng'abijja ku ntobo ya mutima gwe. Uliriza nnyo saagala munnange obule kubanga vidiyo lwalero nkyusiza n'omudigido okakase nti ensi mw'otambulira naawe toli safe oba okolera ani. Uliriza nti olumbe nga luzze luba luzze. Isimono yamanya olumbe lwe. Ebigambo bino bye bimu ku bigambibwa nti byamuviirako Kalumanywera n'alabika okubeera nga attibwa wadde nga tunaba kubeera nga tukakasa ddala nti bye byo n'ebiyinza okuba nga bye bimu ku byo ebyaleeta obuzibu. Kati soko biwulire. Amasimu gatandise okuva jjo enakoze vidiyo wegendereze era simanyi era nja mmaliriza nga kitata. Nkimanyi nja mmaliriza nga kirumira. Nkimanyi nja mmaliriza nga biriga. Ensi era eritegeera twabawaana muli baakuwaana buli w'obalaba n'owaana n'ogwa wansi ne bayitawo mu mpenkoni ne bagenda ng'obudde buvuga baakuwaana. Kino nkubuulira mwana Adamu bali baakuwaana. Bw'otabawaana ate ng'obawaana omaliriza era oli bubi. Abaana baabakolera akibakata afiira mu nnyumba. Fuluviga ne mulaba y'ekyawa mwana. Ngenda buli ku TV ne mbakiikirira amafuta gange. Wallahi billahi tallahi tebampangayo ku mafuta. Nkozesa gange. Omulimu gwabwe kusuubiza. Jangu enkya jangu luli genda jjo genda luli twale ebbaluwa kkirira ayambuka. Mbakoledde. Wallahi billahi tallahi abantu babakyawa ge mazima mu bantu abantu babakyawa. Nkubuulya nze ndi mutabuliki oba tompalikayo ofundanga n'obutampa atampadde asinga ntambuza. Jangu jjo genda jjo ikkirira enkya jangu luli olekangayo oba nzita oba munzita era nabiriga yafa wekito kiri. Kitegeeza nti n'omuntu yenna ng'ovudde mu bigambo bya Isma All Access nga bw'obiwulidde saagala kubeera nga mbikuddiramu nga bw'abyogedde bwe yabyogera. Ndaga nti nja kumaliza nga biriga, nja kumaliza nga kirumira kubanga amazima yali agamanyi. Amazima yali agamanyi bulungi nnyo kkirizo bagaana. Era naakugambye nti abasajja baakuwaana buwaanyi naye nga mukwano gwange ampuliriza obeera owaana oyagalayo kasente. Kitegeeza nti n'omulala aliyo awaana buwaanyi lwakuba kasente naye nga amazima bagalaba. Kino nno kyekimu ku bigambo ebirowoozebwa okusinziira ku bantu Ssekinnoomu nti ebigambo bino Isimono yali yasasulwa akasente okuva eri ew'Ababede ng'alina kubeera ng'asiiga kifaananyi kirungi ku paintinga kifaananyi kirungi kyokka. Naye ate kakati isirabeka nti Isimono yali atandise okubeera ng'ajja ava ku mulamwa. Oba oliawo gwali gumuweeseza ssente n'okubeera nga asasulwa kubanga Isma All Access abantu bangi be yalumbanga nga bali mu kintu. Naye nga mukwano gwange ono jjukira nti ye yalabanga ensobi era ng'ensobi agiyita nsobi ate nga n'ekirungi akiyita kirungi. Wadde nga bannaffe abamu bagamba nti bw'oba olabye ensobi bw'ebanga ensobi eyo yeekusasuza obeere ng'ogibikka olina kubeera ng'obikka mbikke so si kubeera nga ate oyongera ojjanula ojjanika n'okubeera ng'ogibikkula ogirage buli muntu ayitawo. Kakati omulimu gwe yali alabika ng'onatandise okubeera ng'aguvaako ng'ajja asereba ng'azze agundira ng'amanyidde kubanga All Access Ismon yali musajja mugezi, yali musajja muyivu era nga bw'atandika okwanalizinga ensonga mwana ng'okwata ne ku mutwe n'oddala mu kati ne weeyogoma. All Access Ismail yafa naye ng'ekyamuttisa tewali amanyi. Ono yakubwa amasasi lunaku lwali lwa 6 ssaawa zaali 3 ez'ekiro bwe yali ava Munyonyo okubeera ng'akisanyukamu n'okudigidamu n'emikwano gye. Era poliisi egamba nti egenda mu maaso n'ensonga eno ey'okubeera nga enoonyeza wadde nga tenaba kubeera nga etuuka ku nkomeredde okubeera nga etiwa alipoota entuufu baani abatta All Access era kiki ekyamussa. Kigambibwa nti omusajja ono we baamuttira ne kamera zaasooka kubeera nga zibbibwawo mu kifo ekyo ku nnyumba oba ekizimbe ekyali kiriraanyeewo. Era kigambwa nti n'omuzigo gwe ate gwasangibwa mu ggule omusajja ono ng'amaze okubeera nga attibwa. Kakati ne tuweebuuza ani yaggula omuzigo guno, ani yalina ebisumuluzo ebya sipeeya
okubeera nga agulawo omuzigo guno era kiki kyali kigendererwa ki emabega wa kino okubeera nga omuzigo gwe gwaggulwa baali bajja mu bujulizi baali bassaamu ki mu nnyumba era kigamba nti ennyumba eno yasangibwa mu buliri ntebe TV n'essimu ey'omu ngalo naye nga munnange ebintu byonna biraga nti biri nnomo wadde nga wasangibwa waggula ewuwe. Ensi mwe tutambulira eya Uganda yattu tewali atajagala wabula nga kyolina okubeera nga omanya nti ensi eno waliwo abaagitwala nga bannyiniyo nga bo bakimanyi nti eno ensi yaffe nga yafuuka nga property kati olina okubeera nga weebeereramu nga weegendeza mukwano gwa nga mpuliriza ku kyoyogera ng'okitegeera bulungi nnyo era ng'okyekakasa nti munnange omuntu ono mwogerako naye nnyina okubeerako w'enkoma nnyina obutabeerako wano nnyina obutayogera ku kino nnyina obutayogera ku kiri wadde nga abantu bangi bavudde ne batandika okubeera nga baddamu okwekaza abantu nga ba full figure abantu nga ba Tamale Junior ne batandika okubeera nga beekazaakaza naye nga mulimu mitima gyabwe bafuuse batiitiizi nnyo era banyogoga okusinza ku kyalabwa ku All Access Ismail agasajja nga guno gubisajja mivule simi bisajja mivule ogwo bonna banyogoga batandika okubeera nga beekwata ku bisubi okusinzira munange ku mbeera eyaliwo kubanga abantu bangi tubalabye bazze nga bakubwa amasasi ate era nga battibwa ku EKTV nja kubeera nga nvaayo munaira akatambi omulundi gumu nkolerero ku list ey'abannayuganda abo abafudde naye ng'enfa yaabwe bakubiddwa bukubwa byasi muno nga mulimu ababede nga mulimu n'abatali babede nnyo naye nga abasinga munange babede abantu abo abali prominent oba abantu abo abamanyifu ennyo mu politics abazze nga bakubwa amasasi ne bagibwawo ne battibwa naye ng'oba oliawo ensonga ebakubya tewali agimanya entuufu nti yeeno oba yeeri oba yeeno oba yeeri naye nga bazze battibwa kale no munnanga mpuliriza abasajja bano All Access yagamba nti oba waana n'obabikkirira naye ofundikira tolina kyofunyeemu ebigambo bino si byange y'ensonga lwaki nkuleetedde akatambi ako nekakutereyo mu audio ey'omugenzi All Access kati essaawa zino Ismail eyazikibwawo eri Katwe ku kyalo Nkatwe Nkokonjeru Mukono district munnango yaganzikibwa ku bijja by'abajjajjawe ng'ennaku z'omwezi 7 olunaku lwalirwa Sande ono oluvannyuma lw'okubeera nga yali akoze akatambi kigambwa nti nako kaali kabusagwa nnyo ku minisita Charles Engora eyali akubiddwa amasasi omukuumi we Sabiti nga gamujje mu budde yavaayo n'awanda omuliro nayogerako ku mbeera embi ey'abakozi nayogerako munnange ne ku mululu gw'abasajja abakulembeze naddala ba minisita era ebigambo byali bingi nnyo byesinza kubeera nga nkuddiramu wano ku lutimbe lwa Fora EKTV ekigambwa nti bino ebimu biyinza okubeera nga oba oliawo byanyiiza abantu abamukko kubakwatako ku nsonga y'omugenzi oyo oba oliawo tosomanya ne babaako nabo engeri gye bali yakitinga wadde nga tekiriiko bwino tetuyinza gamba nti bebbo nedda kubanga situlina bwino so abantu baali bangi All Access byajjanga nga ayogerako n'atandika n'okubeera nga awooningibwa enkya n'eggulo nti va mu bintu bino manyawo okoma tocrossinga red line munnange n'avaayo ng'ebintu abiyita byakuzanya naye ekirungi yamanya nti nja kukomekerera nga abiriga nja kukomekerera nga kirumira kubanga nze ndi mutabuliikira akyogera nga lunye munnange akyogerako si yakireeta olulimi bagamba nti lutonzi era yafundikira omusajja ono amaliriza nga kirumira gwe yalumirizanga oba abiriga gwe yalumirizanga nga naye akubiddwa byasi wali mu bitundu ebyekyanja kale All Access bwatyo n'azikirira naye ng'ebigambo yabyogeranga eby'essimbalaala yali musajja mwogezi wa bigambo ebiva ku mutima gwe ng'olwalera akunyiiza ate enkya n'akusanyusa naye nga kyolina okubeera nga omanya nti ono ensobi yazirabanga ebikyamu yabirabanga era olumu kyovulaba yavangayo n'abyogerako wadde nga yasasulwanga kubeera nga abikkirira bikyamu ebyo naye kirabika teyasobola kubeera nga akituukiriza kakati no embeera awo nebeera nga yasajjuka munnange tetumanyi kiki kyaviirako kubeera nga omusajja ono yattibwa nze AK Master kutimbe gagadula EKTV n'obombefu nkusaba vidiyo no bambi jimpeera ekigalo ate obanga oli mpya ku channel yaffe subscribinga bwotyo konene kade osobola okubeera nga munnange vidiyo zituteekayo tozisuba otambula naffe mu buli waka gotteekayo ow'omuntu wa bulijjo tubeerenga nga tukwatagana mu mbeera zonna Mukama Katonda atakuumira mpeera kale yabakunkumira akumpeera ebirungi byoyagala bikira obugulu bw'egongolo Ssaabasajja Kabaka awangale twamulabyeko wali eri ku mpaka ez'ebika by'Abaganda bwetyo nga engabi munnange yadde ekubwa engabi ng'ekubwa bwatyo nalabikako eri Obuganda bwabadde busanyufu nnyo kakati nno munnange tusaba Mukama Katonda mutukuumire amutuweera ebirungi ebikira obugulu bw'egongolo natuweere n'emyaka nga mingi tubeere nga tukyamulaba konze signing out mbadde okubeera nga nkuteekako galubindi okutulontosa n'okubira touch mu nsonga zino Mukama Katonda akukuume I love you.